Ate abakulembeze mu town council eyendeje basobeddwa ekane mu kibirengeri gye basobola okuyamba muzeeyi alujja mutabani we gwagamba nti amulisa kakanja amugoba ku ttaka lye. Abakulembeze bagamba nti muzeeyi Donasiano Mwebe aweze emyaka egy'obukulu 7 mutabani we amulemesezza okweyagalira ku ttaka lye ng'asibyeko sengenge wamu n'okumulemesa kabuyonjo gy'abadde atandise okusima okugikozesa. Abakulembeze Luweero basobeddwa olw'omwana atabukidde muzadde we ng'amugobaganya ku ttaka era ng'atandise n'okulisiba sengenge nga yamulemesezza n'okusima kabuyonjo agenda ave ku ttaka lye alikozese. Abasobeddwa abakulembeze ba town council y'endejje awasangibwa muzeeyi Donasiano Mwebe ow'emyaka 7 alumiriza mutabani we Wilson Yisabirye okumulisa nkakanja nga kati asobeddwa eka ne mu kibira. Ono agamba nti kitaawe yafa mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza wabula mwannyina bwe yazala omwana Yisabirye olwamala okusoma n'afuna amagezi n'afuna ekyapa nga kati atandise okumusenza oluti. Annyonnyodde nti kati ekisinze okumujja enviiri ku mutwe kwe kulaba nga n'akayumba kasulamu batandise okukasiba sengenge nga ne kabuyonjo gy'abadde atandise okusima omutabani agimulemesezza. Banemesezza okusima ttooyi. Mbadde ntandise okusima ttooyi nga waliwo omukozi atandika jjo nga ayagala okusima ttooyi. Yamulemesezza naga nti tosima. Abamu ku batuuze okulina ab'ebyokwerinda ku kitundu kino bagamba nti mazima bakuze balaba muzeeyi Donasiano ng'abeera wano nti kale bw'aba talina ttaka alinako ekibanja oba asaana okusigalawo. Muzeeyi Dono oyo ffe tukuze tubamanyi nti baliwo abaana babiri ne maama w'oyo omulenzi. Maama w'oyo omulenzi naye nafuna chance ne mulabako ate nesikoma kulaba ku maama w'omulenzi nendaba ne ku maama wa Dona. Bona nafuna chance na balabako era bagalamidde wammanga awo emmanju wa muzeeyi Dona naye neewuunya nnyo okulabika nga muzeeyi Dona alinga agobezebwa ku kitundu kino. Bw'abeera wano muzeeyi Dona nga bagamba nti oba ekibanja si kikye nsuubira abeera waakiri ayinawo omugabo omutonotono. Meya w'ekibuga Ndejje Nkwanga Steven Sebowa agamba nti ensonga zino azimanyi bulungi era muzeeyi Donasiano wano waabadde ebbanga lyonna naye kyewunyisa okuba ng'omwana wa mwannyina yamukulupya n'afuna ekyapa kyokka eno bukojja nga n'ebintu bye bingi byonooneddwa. Kati mwannyina w'ono bwe yali agenda okufa ye amagezi ge yasalira ono mwannyina ono teyamanya ye yagenda ew'omutaka namugamba nti njagala twegule ne batundako awo olaba wali kyositeera ekyo ne batundako fuuti 2 ku 2 ndowooza. Emmwanyi zaali awo ez'omuzeeyo ne bazisaawawo zonna kati bwe bazisaawawo n'ebitooke ono n'agenda ne yeekubirawo ku nduulu teyayambibwa nga bw'omulaba bw'atyo bwali. Kaakati omuvubuka obuyinza omukyapa ne babuzza mu ye ono nga tategedde. Kati omuvubuka bw'amala okufuna ekyapa n'afuna amaanyi nga mayitirivu. Kansala w'ekibuga Ndejje ku disitulikiti Nsubuga Issa Luyima agamba nti obuzibu bw'embeererezi ku kibanja n'ettaka buvudde ku bassentebe ba byalo abalya mu lulime ne mu luzise ekintu ekitabangudde embeera buli wamu era agamba kati amaanyi bagenda kugateeka awo. Kubira ku bagagga kubanga bagagga be babeera ne ssente omulembe guno bassentebe boonoonese nnyo era ngaffe abakulembeze ba Luweero disitulikiti ekyo twagala tukigobe mu ba LC bonna basentebe bonna olukaaga abali mu Luweero baddeeyo nga gye baava n'ensonga eno basentebe tebaafa ku nsonga eno. Omuzeeyi batuuse kwagala kumugobaganya bamusimbidde ebikondo weyabaye nti emyaka gye abakulu bandibadde bamuyamba. Twogeddeko ne Wilson Yisabirye agambibwa okugobaganya muzadde we n'ategeeza nti ekyo takirowoozanga nako byonna ebyogerwa byamuwaayiriza. Kyagamba nti bamugoba kikyamu tebyamugoba era waali awo nzamuvunaanyizibwako. Ekyetooyi kyagamba era toyinza yaliteeseeko n'abagisima nesasula n'otusasula nzamuvunaanyizibwako n'osima otooyi gyabadde akozesa yasiba era ettooyi buli kimu ne matiriyo naguze. Byakawoya Samuel ku Russellwood TV Omunnyo.